bakwitani ani Kapiri oli muganda wa Biri ye Kapiri ye Kapiri ate go bakwitani Ekwepiti Aisha oli muganda wa Kapiri muganda ye o Mwajuma ye mukulu Biri ganadako Kapiri nadako Kapiri yasemba haula ya shoka oli Mwajuma nadako ona nasemba ate Biriga na eyadda ku Mwajuma Biriga mukulu wa Kapiri oli Mwajuma kati gwe sister Tameita wabadde ki wano police bali baganda bo temusoma osoma pretty osoma class oyina emyaka emeka pretty oyina emyaka emeka nani uli oyo gundi kati mubadde mufumba eyemere kati ese picha eriwa ate bino biki bino byonna nyinyonnyola kimu ku kimu Okay, tunalya sawa meka sawa zino bijirawo hannaye mulese ebirala abo bonna bino byonna byakufumba Abiriga aliwa ali waka muladde ngaalabye kyekimuluma ono Mwajuma ono muganda wa Biriga lubuto lwe lumuluma bamufunidde eddagala yakuddako yakuddako ate kati ani adda ku Biriga Kapiri kale omuto adda ku Kapiri yegwe omukulu waabwe awama omukulu waliyo n'omulala omuto bamuyita Shakira nije ono era Landiroodi lwaki mumuyita Landiroodi yakoze ki yatubanja sente yabanja sente z'ennyumba kati ani taata kati lwaki awaka wamwe tewali taata n'omu Naba kulonda mu chairman. Tabina chairman w'ekyalo kyammwe. Mami respect. Anna katubaleke bamugise emmere mumpita. Mumpita n'endya. Mugenda kunzijawa. Mugenda kola mutya? Nawe tukulaba. Nawe mundaba. Kale mugise emmere mumpita. Mujja kukonkona wali ku gate. Sikyo mumpite nzije ndya emmere sikyo kale oba tujigulawo oba mujigulawo anti sinsibe leero sikyo kale bye